Olumu olwa tuzanya mubuzanyi byobufuzi tuli serious. Buli munnayuganda takola magoba. Kyovoola babba muki? Tugamba bagereko omusolo wano bateebereza si bakozi ba business. Emmotoka eva Japan netuuka wano ku milioni 7. Ne bagirako milioni 28 omusolo. Ebyaddala n'okusoloza omusolo n'ogusinga neyakola emmotoka eyo. Oluvannyuma maliza abantu bagusasudde nga bagubbye. Ate abagusoloza abatonotono bano abayambako ku balala be bafunamu ennyo. Tugamba ki? Tusale tulete. Aha, tulete teeka nga invoice value yonna ya 40%. Aha, 40% eya invoice value abantu basasula omusolo mbungi nga teri kugubba. Government efune sente ezimala ezituusa service delivery. Mwene munajja mu buyinza nga budget yaffe ng'ebyaddala eri bwetyo tetusobola kubaako kye tukola. Era bwe mpakanyiza ali muganda wammwe yagamba nti bagenda kuwa amagi abaana bonna n'abasomesa ngamba sente mugenda kuzijjawa. Government ekolera ku budget. Tulina kusooka kutunuulira budget yaffe n'ennyingiza yaffe eri etya. Twewula nnyo ekisusse. Tutuule nga tetuli excited tugamba ne tukoze tutya wano. Tibannange twewole ekisusse tukendeeze. Informal sector tesasula musolo. Government zonna e Bulaya zisasula omusolo. Kyemnenya ku mwami Museveni kuba na kisa nnyo. Bannayuganda abatiitibya nze ne mbamala mu mpo obwa MP era abamu nabagaye mugenda kukaabirawo sigenda kwenya. Tulete teeka nga buli muntu yenna ka business kokola kalina okuba registered with an e-freeze machine e-receipt nga n'oba boda wali omala omutwalako ka receipt kavuga ti olwata ne lugenda mu government buli trip gy'okola Bulaya yonna webikola. Ate omululu guliwa gwe obutasasula musolo obululu guliwa. Ekyo kirala ekyababba. Ekyo kirala babba omusolo si ba government bokka. I'm telling you, but business people mwenna. Yes, I'm not denying. Kuba ebyaddala ogenda n'olaba ng'omusolo guyitiridde nnyo amasanyalaze gali nnyo ate nga ffe tuga producing. Something is wrong. That's why we are saying that tetuli excited. We can plan for this country. Tuzimbireko foundation eriwo. Naye nze kyemmanyi abaana b'opposition naddala mmwe you are not ready to sit on the same table. We dissect what is the problem. I don't know why. Nze ngenda kulaba ndikutugenda aliko online mwe muvuma buvumi kuwemula. Yes, buli kimu kirungi nze nga ndi bulungi. Nze nkoze eki. Tubagamba ffe muwuliriza abantu kikaaki. Mu abaana b'opposition mwewuliriza mwekka. Muwulirize ku bantu abalina bye bakola. Mugambe kiri kiti abakikola batya ffe muwemula butuwemule. Mutuvuma buvumi. Nenga tugambe ensi yali badde ntutuule. What do you think should be done? Ne tuyisinganye ebirowoozo. Opposition mulowooza mulina kuvuma buvumi na kukayana. Opposition mu alternatives. Ngene nkubuza omanyi budget gye tulina ne deficit gye tulina projections ze tulina ozimanyi za URA